waliwo bannaffe abajja okulowooza nti okugjawo Ali Khamenei kwali kujja komya ebigendererwa bya gavumenti ya Iran era najjibwawo. Khamenei wajjibwawo waliwo abalala katugambe ne bana abasatu oluvu okwogerako abajjiddwawo kyokka ate n'otuwa n'olukalala Amerika beetaddeko ne ssente nti ebeetaaga. Abamu ku bo already kati bagenzi. Abamu ku bo n'abagenzi. Lukala lwafulumye wiiki ewedde ne kati abamu ku bo bafu. Bano abagenzi n'abakyali abalamu Amerika bo ebaagazaaki. Anti mu kiwandiiko bannyonnyodde nti oli yakulembera omukulembeze omusukkulumu omupya kuba ebiragiro byonna byetooloolera ku ye. Naye ye si yateeka mu nkola, bano be bateeka mu nkola. Era tebaalonzeeyo buli generaali, tebaalonzeeyo buli minisita. Oza baminisita tulabyemu babiri, minisita w'ensonga ez'omunda ne tulabamu ne minisita kuko ekyo ekiwandiiko ekiriko mu kitaba Khamenei. Olinako minisita kati omugenzi ow'ensonga z'obukesi, minisita w'ensonga ez'omunda Brigadier General Iskander Momen, tekuliko na minisita wa byakwerinda kuba oli ate gwabadde beetaaga emabega yattibwa olutalo lwakatandika. Kati ono omupya tebannamufunako nsonga. Bwe banaagimufunako era ojja kulaba nga naye bafulumiza ekiwandiiko bamuteeke ne ku lukalala olulala. So ebiwandiiko byabwe kwe kunnyonnyola kw'Abamerika batandikira ku oli naye n'abo bonna abamubugiriza okusobola okuteeka mu nkola enteekateeka ze nga tetunaddayo tugatteko na kino ekya Chris Luwuge music director waffe wanagamba ekigambo yatemuddwa ne yattiddwa bimutabudde mu olutalo luno. Kati era bijja kutabula ekisooka kusinzira kwani abikozesa n'oludda gy'awagira ku lutalo luno. Naye ekiri objective kiri bwe kiti mu mateeka g'ensi yonna olutalo ne bwe luba lugenda maaso nga terumenya mateeka kuba kati luno lumenya amateeka g'ensi yonna. Ekyo tekiriiko debate nti olutalo lw'ekika kino lwetaagako resolution ya UN Security Council etaliyo. Naye ne bwe luba lutalo tugeze nga walumbiddwa weetaasa nga lukkirizibwa amateeka g'ensi yonna era lubeerako amateeka agagobererwa. Kati ne mu lutalo olw'ekika ekyo abakulembeze ate tebalina kuttibwa era bwe battibwa kuba kutemulwa kuba oba okoze kitasuubirwa. Botta mpinga omulwanyi wakati mu kulwana okwo kuba kuttibwa yafiiridde mu lutalo. Naye omukulembeze ali mu ofiisi ye Ali Larijani, Khamenei, Suleimani, Katibu ye tali mu kulwana. Amateeka g'ensi yonna ekyo tegajikiza kati eryo liba ttemu era yakyola nti ne mu bigambo by'oluzungu bakozesa assassination. So ekiri objective kyekyo nti abo abakulembeze yawe ebiragiro yali ku strategy yateekateeka naye si yali wali. Era amateeka g'ensi yonna tegakukkiriza kujja kubatta kubasanga mu ofiisi zaabwe. Ne wabaawo ebibungeesebwa nti Mojtaba Khamenei yakolwako obulumbaganyi era n'akosebwa. Kituufu si kituufu? Kakati amawulire ago gabaddewo era jjukira kitaawo bw'akolebwako obulumbaganyi obwamutta waliwo abantu bangi abalala abattibwa. Omwali ne mukyala we n'omwana we mukoddomi we mwannyina nnyina. So ekitabuusibwabuusibwa yafuna ku bisago. Yafuna ku bisago. Obugazi bw'ebisago teryasobola kubukubuulira kati ampuliriza ge mazima g'enjokkuwa. Abawagira Amerika ne Isirayiri balina n'ebifaananyi bye baajingirire ne bateeka ku mutimbagano nga balaga omuntu ow'okugulu okumu. Ampuliriza oyo si ye musukkulumu omupya. Ebifaananyi bigetegete ku mutimbagano. Abeeri bakulagana okulaga abawagira Irani talina na mutawaana gwonna. So ekitabuusibwabuusibwa nti yafuna ku bisago naye nga mulamu. Extent y'okukosebwa eyo sooka ogyesonyiwa olw'embeera y'olutalo. Naye waliwo ekirala kinjala okugattako. Kati era abatambuza propaganda avumirira Irani
bataddewo embeera nti ensonga eyatola obutalabika omupya Supreme Leader omupya obutalabika kubanga mulwadde nnyo sirowooza nti y'ensonga. Ebbanga lyamaze ng'ensi emanyi nti obuyinza bwetooloolera ku naddala okuva 2005 okuva 2005 obuyinza bwetooloolera ku yadde talina kifo kyankalakkalira toyinawo omulabye mu lwatu. So enkola eyiye yanjawulo ku ya kitaawe alabika ayagala kufaanagana Mullah Omar eyali akulembera abatalibaani. Mullah Omar yakulembera abatalibaani emyaka 5 ne baali tebamanyi bwafaanana 96 okutuusa 21 nga balina kafaananyi kakadde nnyo ka muntu wa liiso limu takkirizibwa kubwa bifaananyi tabeera mu lwatu. Ne myaka 5 ekibuga ekikulu eky'e Kabul ekyensi gye yali afuga yakijjamu omulundi gumu ye ng'abeera mu kyalo gy'asinzira okufuga. Mu kibuga ekikulu yajjayo omulundi gumu e Kabul. Kakati ayinza okuba ng'alina bye yeewoze. Jjukira minisita w'ensonga ez'amawanga amalala owa Iran Sayyid Arachi alina kye yannyonnyola ng'olutalo luno wakatandika nti baasalawo okukozesa gye bayita mosaic doctrine. Mosaic doctrine omuntu ng'amaanyi go matono naye ng'olwana n'omunene kiki ky'oyinza okukola okumufuukira ekizibu. Ebimu ku bibaakoppa kirabika kyekino nti n'omukulembeze okumwoleka yoleka eri abalabe bo nakyo kyabulabe kuba Mullah Omar ye yafuga teyeeyoleka bantu be na balabe be. Kati ate ono omulabye okuva 2005 ng'erinnya livuga naye abantu mu Iran batono abasobola okugamba nti oyo Mojitaba naye ng'eri erinnya ddene tyani yagumbuludde abeekalakaasa nti ya Mojitaba ye yabasingisa. Ebbaluwa ne ziwandiikibwa ez'olwatu akalu ka 2005 bwe kagwa n'aka 2009 abamegeddwa bonna bawandika amabaluwa ne bagateeka ne mu lwatu ng'erinnya lye baliteekamu bakukkuluma eri ewa Supreme Leader nti mutabani watufuukidde ekizibu. So erinnya libadde ddene naye ye enkola ye yabuteeteeka mu butaala. So oba muye oba si muye kye yakoze kibadde kitundu ku ye. Ogamba nti okuba Trump yaga nti olaba n'ebbaluwa gy'asoose okufulumya ng'agumya abantu bagimusomedde busomezi ku TV y'eggwanga lwaki teyazze nga kitaawe kuba ye kitaawe yajjanga ne yeeyogerera by'alina okwogera naye ono n'ebbaluwa n'eddoboozi tewaabadde bigambo bugambo ne babisoma ne buddayo n'omwetegereza yenkola ye kiki ekikyuse ku nkola ye ey'emyaka 2 emabega. Dani Luswa Kiwanuka nakuwadde Dr. Social media naffe tutabudde ku mawulire amatuufu kituufu Netanyahu yakuwa ekikompola. Netanyahu mulamu basi okumanya mulamu okulonda kwa Isirayiri kwokitobba abawagizi be baagala kusikanga bukyali atambulire ku bbugumu lyakaluluka awangule ekisanja ekirala. Yo answer sina kirala kyenkuteerako. Okay, katono nnyo ku bali abasatu abattiddwa wiiki eno tujjukizeeko ku Larijani. Kakati Larijani tutumwogeddeko nnyo nga bwe tugamba mu by'empuliziganya buli kaseera wabeerawo omuwuliriza omupya. Ekyamazima Supreme Leader omugenzi Ali Khamenei mu kugenda yali amuteeseteese nga yalina okukwatirira n'okutambuza gavumenti era abadde wankizo mu ngeri 2. Abadde muwambuzi mukulu era nti ne mu kiwandiiko kya Amerika nga bamuteekako kye bataddeko obukadde bwa $10 10 bamuyise advisor, SLO / secretary Supreme National Security Council bitibwa bibiri bikulu. Muwabuzi wankizo eri Supreme Leaders Office SLO ate era mutesiteso omukulu owakakiiko akokuntika kavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu keekateekateeka byonna byolaba mu lutalo ku ddaala erisembayo okubeera waggulu. So mukama we agenza okufa nga yalina obuyinza obwaddala obutambuza olutalo yadde ssemateeka abadde ayogera ku kakiiko kali ak'abasatu era bwandisa babadde bamuyita the de facto Supreme Leader.
musajja mugezi ddala diguli yasoma 3 ez'okubala eddiini n'agisoma badde seeka mujjuvu olutalo n'alulwana mugiye gavaamu ali ku ddaali abwa brigadier general mu myaka emitono kubanga agafuluma 94 naye agenda okugafuluma ng'oledde brigadier general kitegeeza yakuzibwa ku speed yayiriyiri yaliko speaker wa parliament ya Iran okumala ebbanga family gyavaamu ey'Abalarijani lumu olupapula lw'Obungereza bwe lwalumuwandiikako lwabayitadde ba Kennedy ba Iran kuba basanga buli wamu mu science wa nuclear mu universities musigeddamuzi muganda omulala yaliko saabalamuzi buli wamu we bali basanga ku bitebe by'amawanga amalala osanga Abalarijani nga babaka ba Iran mawanga ago so family gyavaamu ngundivu naye yabadde abasinga okubeera ku ddaali lya waggulu mu government Ali Larijani kakati ekiseera bwe yafiiridde obuyinza bungi bubadde bumwetooloolerako era omugenzi mukama wa yali yamuteekateeka jjukira nti bw'amala okuttibwa Larijani ye mukulembeze wa gavumenti yasooka okujja ku TV okwogera ku nsonga eyo nga TV emaze okubika naye owa gavumenti okujja okutaanya ensonga kikulaga obukulu bwe mu gavumenti. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.